الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ab'ebitiibwa basaze bannange, nsaba Allah w'ekitiibwa atufuule babitiibwa kuno ku nsi ne ku akhira. Nsaba Allah w'ekitiibwa atusobozese okutegeera ebirutugasa nga tufudde. Omusomo gwaffe ogwa leero tujjukanye ku nsonga egamba nti yuqabalu ni'am bishukur, ebyengera byakwebaza. Allah bw'atyo bye yatugamba essula gye bayita Ibrahim aya y'omusanvu. Allah waffe yatugamba wa idh ta'adhana rabbukum, jjukira Allah we yayisiza ekirangiriro nga kigamba nti la in shakartum, bwe munanneebaza la azidannakum, nga mbongera, wala in kafartum, bwe munaagaana. Singa weetegereza aya eyo yafulumya amawulire ageewuunyisa, omuze ogwasaasaana mu bangi Allah yaguyita bukaafu. Wala in kafartum, bwe munaakola ekikolwa eky'obukaafu ne mbawa ebyengera byange ne muvaabira buvaabizi ne mugaana obyebaza, inna adhaabi la shadiide, ebibonerezo byange bikambwe nnyo. Nekitegeeza ki? Ebyengera bya Allah bannange byakwebaza. Byo biri bimeka? Allah yatugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bw'osalawo bibala tosobola kubimalayo. Bannange bingi biyitirivu. Nekitegeeza ki? Waakiri obalanga emiti egiri ku nsi oba ensiri eziri ku kyalo kyewammwe, tukkiriza, naye ebyengera ne bw'okozesa kalikyuleeta ne bw'okozesa kompyuta, obala ebyengera Allah bye yakuwa. Allah yatugamba nti la tuhsuha, temusobola kubimalayo. Nekitegeeza ki? Bannange entegeera y'abagezi bo bakimanyi nti tuli ku bunkenke. Lwaki mpozzi ebyengera bya Allah byatuwa bingi, ate buli kyengera tuteekwa okyebaza. Buli kyengera kyakwebaza. Nga kyengera ki? Ngenda kuwa kipimo kino. Buli kyomanyi nti okiyina ng'eriyo atakiyina, ekyo kye bayita ekyengera. Oli mulamu, nekitegeeza kyo kimanyi bulungi eriyo omufu, ekyo kyengera. Nkole ntya? Kyebaze. Ŋŋaanye nga Allah akwokya. Ekyengera kye ki? Buli kyomanyi nti okiyina ng'eriyo atakiyina. Nga ki? Ssebo gwe wawasa olina omukyala, tokimanyi nti eriyo abawuulu, wawasiza n'owokubiri. Ekikulu si kwetuumako byengera, ekikulu obyebaza. Inna Qaruuna kaana min qawmi Muusa fabagha alayhim. Oyo Qaruuna yali ku mulembe gwa Nabbi Muusa. Allah amwogerako mu surati Qasas. Allah yamuwa ebyengera biyitirivu, n'akola atya? N'agaana obyebaza. Fakhasafna bihi wa bidaarihi al-ard. Allah bw'atyo bw'atusomesa. Allah bwe yasalawo mukyapa, yamuwa ekibonerezo kya njawulo, yamumizisa ttaka ne limumira ng'alaba, ng'ensi yonna eraba. Omubaka yatugamba nti fahuwa yatajaljal, nakati akyakkirira ila yaumi alqiyama, mpaka qiyama tatuuka nga nkutobo ya ttaka. Bw'onoogendako mu tafasiri kino kye baatuwa okumanya bannange kibi nnyo, kibi bannange, kibi Allah okuwa ebyengera n'otabyebaza. Gw'ovaabira buvaabizi byengera bya Allah, toteekayo bwongo kubyebaza. Bw'onoogendako mu tafasiri nga boogera ku musajja oyo, kino kye baatuwa, baatugamba nti yanzilu kulla yawmin qamata, buli lunaku akkirira ekigero kye. Nekitegeeza ki? Oba yine fuuti 5 oba 6, Allah amupakirayo.
effuti 6 buli lunaku ekisoboka nga kati yamumaze edda nga jamuddamu enkya naye nga tatukanga ku ntobo ya ttaka. Tukole tutya bannange ebyengera bya Allah byakwebaza. Nebaza Allah kkiriza kino ekibuuzo ne tukyanukula biri bimeka bingi nnyo bufukunya. Si mutwalo, si mitwalo, si miliyoni, si biliyoni, wabula wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ntegeera nti kino kyengera kasitoma nti eriyo atakiina, ekyo kye bayita ekyengera. Oyina amaaso olaba eriyo bamuzibe. Kisoboka nga mu byengera Allah bye yakuwa nawe okimanyi nti ekyengera ky'eriiso. Na kino kisoboka ng'osobola okusoma ebiwandiiko byonna okuggyako Qur'an. Omusaaze bw'otyo tumugambe tutya? Ekyengera kya Allah kyakwebaza. Allah yakutonda ng'oli muntu. Ekyengera ekyo kyebaze. Bw'oba tonnasiramuka kubanga gye bali bangi. Munnange baagana okwebaza ekyengera kya Allah okutonda ng'oli muntu ng'ate Allah yatugamba inna ddiina mazima eddiini inda Allahi Allah gy'amanyi al-Islam bagiyita Busiraamu. Eyo essuula eyitibwa Ali Imran aya akomeka aya ya 19 nekitegeeza ki nti buli Allah gwaligerera nga muntu nga sinte nga si kikere kasitoma nti oli muntu nomala ofa nga tonnasiramuka. Era mu sura imwe eyitibwa Ali Imran Allah yatugamba nti inna alladhina kafaru mazima bakaafu. Mu suratu Ali Imran Allah yagera ku bakaafu natugamba nti ulaika hum waqudun nar, ezo nkuza mu muliro. Lwaki bagana okwebaza ekyengera kya Allah okutonda ng'oli muntu nakutonda ng'oli muntu nga toli ndiga. Nkole ntya? Siramuka. Inna alladhina kafaru mazima bakaafu wamaatu n'amalaafa wahum kuffar ng'akyali mukaafu. Ulaika alayhim la'natullahi oyo abeerako ekikolimo kya Allah wal malaika nezimalayika wannasi ajma'in n'abantu bonna. Bannange kibi nnyo Allah yakuwa amagezi n'akuwa ekyengera n'ogaana okukyebaza okusinzira ku budde. Katukone ku byengera bibiri kubanga bannange ebyengera tebyenkanankana, bino byasukka ebbeeyi. Waliwo ekyengera kye bayita Busiraamu. Allah akuwadde Obusiraamu. Ekyo ekyengera kinene, ekibuuzo kinene. Bakyebaza batya? Okwanukula osomangako mu Qur'ani sura eyitibwa Baqara aya akomeka aya 208 Allah yatugamba udkhulu fi silmi kaffa. Ekyengera ekyo kyebaze mangu nga tonnafa. Ani gwe wenna oba oli mwavu oba oli mugagga, wasoma oba tewasoma, oli musiraamu mupya oba oli sheekh, kyengera ky'Obusiraamu bakyebaza batya? Allah bw'atyo bwe yatugamba. Oba oli okikozeeko tokiddangamu. Allah tayagala kukulaba okuggyako wenna ng'otunula Busiraamu. Ate bw'otuuka okwogera ng'oyogera Kisiraamu, bw'otuuka okwambala yambala nga Basiraamu, buli kyokola kibeere Kisiraamu, bw'okola omukolo gubeere Musiraamu. Bw'otyo bw'okola ekyengera ekyo wakyebaza. Si bw'okola tonnaba kukyebaza. Sinze nkulagira kuba sinze nakutonda, naye udkhulu fi silmi kaffa. Obusiraamu bwadde abokkala, Obusiraamu bwadde abokkala. Bannange tubuveemu. Lwaki oba tonnaba kukyebaza? Singa Allah akulabako ng'erinnya lye lya Kisiraamu ate engoye zo, ate engoye nga za kikaafu, nkole ntya? Lwaki tozisiramula? Bazisiramula batya? Mu hadithi emu mbaka yatugamba nti la tusbil, toyambala ezisika obukongobule ng'oli musajja. Fa inna Allah, mazima Allah, la yuhibbu, yatamwa almusbilin, abakweyesa.
siramule engoye zo kyekigaana zisiramule bw'omanya nti siri mukazi zibeere waggulu wa bukongovule ate oba oli mukazi mu hadithi ya Ummu Salama kikyeraga omukyala yakweyeseza eddala hadithi eno yatandika etya kale ombaka ali asomesa ku bukabenje akali mu kukweyesa kati Ummu Salama n'abuuza nabbi waffe nti fama baalu niswa kati ate abakyala bakole batya ombaka uli oyanukula wulira ombaka gwe yakkiriza ombaka gwe wakkiriza sallallahu alaihi wasallam yaga nti falyarkhina dhira'an falyarkhina shibran idhan tanqashifu aqdamuhun ebimusijja bivunula namuga nti idhan falyarkhina dhira'an wala yazidna kale bitegeeza nti yo mukyala akweyeseze eddala eyo hadithi neeraga ki naawe okirabi nti omusajja akweyesa ni bwaba sheekh ni waba ayina ekitiibwa ekisinga kya mufuti n'amala ayambala ezikka wansi nga zisukka obukongovule aba yeefaanaanyiriza abakazi ate mu hadithi emu mbaka yatugamba atya yatugamba nabbi waffe nti la'ana Allahu rajula Allah yakolimira omusajja yenna yalbasu libisata almar'a ayambala ng'abakazi ababuzaabuza bangi bakola ekisoboka nga shayitaani ebayambako ne basaasaanya ekigambo ekifu ebyobusiraamu birikkiriya kigambo kifu kye basaasaanya era Allah kyababanja tawuba nga tebannafa munnange balimba abantu nti bw'obanga okweyesa naye nga tolina takaburu gwe tolina musango kubanga kati bingi ebibateekawo naye bifu lwaki byawukana n'ekyo mbaka Muhammad kye yasomesa kitya yatugamba nti iyaka wal isbal togezanga n'okweyesa fa innahu min al makhila ekyokweyesa kiraga nti olina takabburu ate gwe otulimba mpunze nkweyesa naye sina takabburu ate omubaka atugamba oyina ate gwe ogamba otya ate omubaka agamba atya tutwale kyani ekyengera kya Allah ky'obusiraamu ekyo kyogera obwogezi ku lulimi nti kyengera kinene teri kyengera kingisinga busiraamu era bannange ekyengera ky'obusiraamu era Allah yatuwa obusiraamu tugenda okutunda ku ngoye zo nga ziringa ez'abapita n'ogamba kati ono ekyengera takitegeeranga yuqaabalu nni'am bishukur yuqaabalu nni'amu bishukur ebyengera bya Allah byakwebaza bitya byonna thumma latus'alun yawma idhin 'anil na'im oluvannyuma mujja kubuuzibwa kuki ku byengera Allah bye yabawa bitya kimu ku kimu ekyengera ky'obusiraamu okigaziya okusingakaawo obudde tebukkiriza nebaza Allah akkiriza okuba nga kiyingidde mu matu gaffe nti tukyebaze bakyebaza batya na kuyingira mu busiraamu n'obuggweramu naye buno obusiraamu obwadde abokala nga kapiso ebeera etya mpozi wansi bulaaka waggulu reedi obusiraamu bwa kapiso gwe musiraamu ate feesi si nsiraamu obigatta otya lwaki tokkiriza noba musiraamu wenna kungulu ne munda n'ebigambo byeyogera olina obisengejja ekyengoye bwatyo mbaka bye yakisomesaako era mu hadithi endala yatugamba nabbi waffe wulya bwe yagamba abasiibi bonna mu nsi yonna abasiibi bonna mu nsi yonna ombaka yatugamba nti inna allaha mazima Allah la yanzuru ila musbilin okumanya atamu abasajja abakweyesa Allah tatunula ku mukweyesa amwenyinyala gonyiikira kusiiba bw'okweyesa engoye eddiini eyakafuyo bw'etyo mbaka yagisomesaako ddi
sahabi ayitibwa Jabir ibn Abdillah dumu yatugamba nti tufiya Rasulullah ombaka we yafiira wama min ta'irin yatiru bijanahaihi nga teri kanyonyi kabuuka mu bbanga illa waqad a'lamana minhu ilman okujjako nga yakatusomesaako kati ekibuuzo we yatuukire tusomesa ku bunyonyi yeerabira atyo tusomesa ku ngoye engoye z'abasajja yeerabira atyo zisomesaako abasiibi mu nsi yonna bw'atyo omubaka bwe yasomesa ku ngoye era mu hadithi endala omubaka yatugamba Imam Muslim yagifulumya nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam thalathatun abantu babika bisatu la yukallimuhumullahu yawma alqiyamah Allah tajja kwogerako nabo ku lunaku lw'ekiyama wala yanzuru ilaihim wadde batunulako wala yuzakkihim tajja na kubatukuza walahum adhabun alim abantu abo bamuliro kati dalasa eyo mwalimu sahabi ayitibwa Abu Dharr al-Ghifari uli musibi munnange eyalemera mu kakikya sebo gwoseba bw'okweyesa gwe musiibi ate gwe mubbi gwe musiibi ate gwe muli wa riba gwe musiibi ate gwe musazi wa birevu mu ddiini yaani gyokoleramu emivuyo egyo mu hadithi gyegamba eri Muslim mbaka atugamba nti thalathatun abantu babika bisatu bo okumanya Allah yabatamwa la yukallimuhumullahu yawma alqiyama Allah tajja kwogerako nabo ku lunaku lw'ekiyama wala yanzuru ilaihim era tajja kubatunulako tajja na kubatunulako ulira wala yuzakkihim tajja na kubatukuza tebinaggwayo wasigadde kimu n'ekirwa kyosobola okugumira kyeyasembyayo mbaka yagamba walahum adhabun alim abantu abo bamuliro kati Abu Dharr namubuuza yagamba Abu Dharr nagamba tikhabu nga balabye wa khasiru nga basirana famanhum bo bebaluwa kati nabbi waffe natandika obba mentioninga gwe yatandikirako yagamba nti almusbil buli mukweyesa walmannan n'omuntu asaddaaka ate neyewaana والمنفق سلعته بالحلف الكاذب n'omuntu atambuza ebyamaguzi bye naye ng'ayitira mu kulayira ate ng'alimba bannange ekyengera bakiyita busiraamu neegayirira abasiraamu bonna abatannafa tukole omulimu gw'okukyebaza bakyebaza batya dabanga oyogera kisiraamu ng'oyambala kisiraamu emikolo gyo nga misiraamu bizinesi yo nga nsiraamu nga buli kyoyina kisiraamu omukyala nga musiraamu ng'abaana basomera amasomero ga kisiraamu kale nga buli ekikukwatako nga kisiraamu ŋŋaanye pozi nga toofe tonnatuusa kufa teri aggaana sala ebirevu nga bw'oyagala nga bapita gwe tojja kufa munnange kweyesa lwaki olema okunyumirwa ensi n'omwenge nywa naye kasitoma nti nja kufa ekyengera kino kyebaze la in shakartum bwe munanneebaza la azidannakum nga mbongera wala in kafartum bwe munaakaafuwala ghayru anna hadha shirkun asghar inna adhabi la shadid eyo nane bitegeeza nti tewali option kasita Allah akwata ekyengera n'akikuwa tewali option ekiddako kyebaze ekyengera kya Ramadan kituba tusembayo okwogerako okusinzira ku budde bashekhe mbalaba bangi Sheikh Abbas Senkuba yoli tuwe ku salamu Assalamu wa rahmatullah. Atoga nti omukolo tegunnaggumira. Kati yate musomesa wange. Wadolaba ogapo mu myaka. Kale barakallahu fikum. Ekyengera bakiyita Ramadanu. Ndi akakasa ogusembayo teri musiibi, teri musaaze atakimanyi nti kyengera. Ate wana bakafa bakimanyi. Bakitegeera ne Ramadhan eneetera kisibo kyamwe kinatera okutuuka niye bannange Allah yatuwa ekyengera bakiyita Ramadhan tukyebaze bannange tukyebaze mu hadithi emu mbaka yakyogerako atya yatugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam idha kana awwala laylatin min Ramadan
singa Ramadan eyingirawo ekiro ekisooka sufidati shayatin nga shaytaani Allah azisiba wa maradatul jinni n'amajinni ag'effujjo wa futihati abwabul janna Allah n'alagira emiryango gy'ejjana ne giggulwawo gyonna. Omubaka yatugamba nti walam tughlaq minha babun, tewali gusigalanga mu ggale, gyonna giggulwawo. Wa khuliqat abwabu niran, ate egy'omuliro ne giggalwawo. Walam tuftah minha babun, tewaggulawo mulyango na gumu. Wano ewali ekinyusi. Ekyengera kya Ramadani bakyebaza batya? Basaze bannange wulira bwino. Eno hadithi Imamu Tirmidhi yagifulumya gyegamba ekyengera kya Ramadani bakyebaza batya? Omubaka yagamba nti ya baghi lkhayri aqbil wa ya baghi sharri aqsir fa inna lillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla layla. Sikitegedde nga yenda kikadda utayiminge kali tukole plan inshallah. Kale basaze bannanga b'ebitiibwa, barakallahu fiikum. Ekyengera kya Ramadani bakyebaza batya? Bakyebaza batya? Bwe batyo batya ng'omubaka bwe yasomesa sallallahu alaihi wasallam. Yatugamba atya? Ya baghi lkhayri aqbil wa ya baghi sharri aqsir. Amaze bakyebaza na bintu bibiri bwe biti. Edda bannabbidaa nga basoma mawuledi ng'eyadiriza Ramadani, simanyi bakola tawuba kati. Ate Ramadani mwezi gw'ekitiibwa, ate bagwaniriza na bid'a, ebikolo ebibi. Kubanga mu hadithi emu mpaka yatugamba nti wa sharra al umuri muhdathatuha, ebintu Allah byasinga okutamwa nga bibi nnyo n'okusinga okulya embizzi ze bid'aati. Ekyengera kinene okyaniriza na bid'a. Ekyengera kya Ramadani bakyaniriza batya? Bakyebaza batya? Biri bibiri sinabivuunula. Yatugamba nti ya baghi lkhayri aqbil wa ya baghi sharri aqsir. Amaze n'atuwa ensonga lwaki tuteekwa kyebaza bwe tutyo. Ensonga yo kangivuunule. Yatugamba nti fa inna lillahi utaqa'u. Mu mwezi gwa Ramadani Allah amanyi okuteeramu abaddu minannari be yali akakasizaako nti ono wa muliro. Nannyini nsi amanyi okukikola n'amuwanduukulula mu lisiti y'abantu b'omuliro n'amuteeka mu lisiti y'abantu b'omujjana. Omubaka yatugamba nti wa dhalika kulla layla, ekyo Allah akikola every night. Njozaayoza abasaze b'ettalawiya nga basaala ebyaddala era nga ibada eyo baginoonyaamu jjana. Omubaka yatugamba nti fa inna lillahi utaqa'u minan nar. Nsaba Allah tuteeke mu baddu abo, si kyakwesooka. Nkole ntya? Ya baghi lkhayri aqbil wa ya baghi sharri aqsir. Bw'atyo omubaka bwe yasomesa. Mubaka eri ategeeza ki mu bigambo ebyo nga sinabivuunula? Katusooke kwanukula kibuuzo kino. Okwebaza omwezi gwa Ramadani alisale oba optional? Mu hadithi omubaka asomesa ebigambo byanukula bungi nnyo ekibuuzo ekyo. Yagamba nabbi waffe nti ruhima an forajulin. Uli omubaka byasomesa sallallahu alaihi wasallam. Era bubi ekizibu ekinene kituuka ku nnyindo y'omuntu. Ruhima an forajulin, ennyindo y'omuntu etuukibweko ekizibu, erwale kookolo, efungalale
ne bannange ombaka asomesa kubanga Allah yali atutonda yatusaka ebiyungo bingi lwaki yayogera ku nnyindo gwe nawe sooka okubemu akafaananyi singa oli bagamba kukuba kikonde ne bakubuuza tukube mugongo oba ku nnyindo owaayo ki ate wekaba katayimbwa nyugunya n'akaleeta bwati ne kagenda kakomba ku nnyindo bannange obulumi Allah yakuŋŋanya obulumi ku nnyindo awo kibi Allah kuwa ekyengera kya Ramadhan n'otakyebaza lwaki mpaka yatugamba ati ruhima anforajuli ennyindo y'omuntu erwale kookolo ani oyo yenna aligaana okwebaza hadisi eno yalaga ebyengera bisatu ekisooka yatugamba nti man dhukirtu inda buli yenna gwenjogerwako nga waali falam yusalli alayya natansalira ate wokubiri yagamba nti man dakhala alayhi ramadanu oyo yenna ramadani gwerisangangawo nga baani nga ffe yatusangawo thumma nsalakha nemala etambula bweti negwako netusala yidi walam qabila an yughfara lah ng'omuddu etasonyiddwa nekitegeeza ki lwampaka olina okwebaza omwezi gwa Ramadhaani lwakigendererwa kimpozi gamba Allah akusonyiwe kubanga bw'otasonyibwa mwezi gwa Ramadhaani oliko ekikolimo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ekyengero ekyokusatu yatugamba nti man waruhima an forajuli adraka abawahu walam yudkhilahu aljanna oyo n'omuddu Allah gwawadde ekyengera ky'abakadde be n'abalabako nga waali ne batamufukira nsonga ya muyingiriza jjana naye ennyindo ye lwale kookolo. Tubadde twanukula kibuuzo ekigamba kitya okwebaza Ramadhaani lwampaka oba kyeyagalire. Kati hadithi gyenkuwadde ansi oyinza okuba togirabye. Ombaka yaga nti yali alaga abantu abalina obuzibu obunene ku nnyindo zaabwe batukewako obuzibu obunene ku nnyindo zaabwe yayogeramu omuddu Ramadhaani gwesangawo neggwako nga tasonyiddwa. Kati okutegeera obulungi nti eno hadithi ekolanga ansa ku kibuuzo ekyo. Kakati kufuna kwetegereza aya zino nkyasomesa ajja kukubirako inshallah. Esura gye bayita Ali Imran aya kumeka aya 3 Allah yatugamba nti qul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah bwe mbanga mwagala Allah fattabi'uni mungoberere. Tugobererani gama Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah olune Allah jabagala ate ekyokubiri wayaghfir lakum dhunubakum atabasonyiwe n'amazambi gammwe. Kati ayo aya netegeeza ki? Kyamukisa mulungi nkulagiridde weesula kisoboka nga ne mudalasa eno muli musaaze munnaffe nga ye talaba kimugaana kusiiba ngeno bwasoma mawuledi nga y'omu ye musiibi ye musazi w'ebirevu nga talaba kimugaana kusiiba ngeno bwakweyesa engoye neewulira bwino qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Nekitegeeza mu aya eyo Allah atusomeseza bingi bwe wetegereza obiraba
mu byo yatulaga nti buli ayagala Allah omusonyiwa taddeyo kujemera Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oyagala Allah kusonyiwa gobeera Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sinze nkugamba kubanga sinze nakutonda ate sinze nkuliisa, wabula nanyini kuzimba jjana, nanyini kututonda kyekipimo kyeyateekawo. Gobeera Nabbi yali alagawa tumugoberere. Abi yasomesa goyo bogoberera. Mu hadithi muttafaqun alayhi ombaka yatugamba ate sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha nahaitukum an shay'in fajtanibu, bwe mbagana nga ekintu mukyewale. Wa idha amartukum bi shay', ate mbangako kyembalagidde fa'tu minhu, buli omu akole mastata'tum, okusinzira ku busobozi bwe. Eyo hadithi netegeeza ki? Nti kyabaganye tewali gamba nti ze sisobola nja kireka mpola mpola omanyi ajaliyo, wabula kyabaganye there and then awe nyini kireke osabe Allah kusonyiwe. Nkole ntya? Kireke mpola mpola nedda. Mpola mpola akola ku kiruwa kyabalagidde, bw'aba ina kyalagidde buli omu akola okusinzira ku busobozi bwe, ku busobozi bwe. Ettalawo yawo nesimanyi musoma kyenkana ki, musoma ejjuzu 2, musoma ejjuzu 3. Fa'tu minhu mastata'tum, ejjuzu tewera. Fa'tu minhu mastata'tum, bw'aba alagidde buli omu akola okusinzira ku busobozi bwe. Nekitegeeza nti ekipimo ky'okuleka okuleka ng'aganye, Allah yagala tulaba nga tuleka kyenkanyi, nga ffena tuleka kye siwulira, ate waba alagidde okukola buli omu akola okusinzira ku busobozi bwe. Batulagidde kusaddaaka, nawe obiraba bulijjawo, tuba ku mulamwa. Ow'ekikumi n'aleeta, ow'omutwalo n'aleeta, tuba tuli awo haji natuteekamu ezzike, tuba tuli awo simu okitegeera. Buli omu ajje okusinzira ku, naye bweba nahayun, ng'omubaka aganye, yagaana bid'aati nga ki? Ng'amawuledi, nga zikiri kalenge 3 days program mugajja wagantu ako biyagana tubireka omulundi gumu, si mpola mpola bw'omanya nti nja kufa. Yatugana okusala ebirevu n'ebigambo nga biri kiriya nnyo. Yagamba abasiibi mu nsi yonna nti khalifu almushirikina, mwawukane ku bashiriki, waffiru luha, byebirevu mubireke, wa ahfu shawariba, mukendezenga ku masulubu amaze, toyolesa mputtu nga bakuganye. Ekisiibo kyo kiwe ekitiibwa. Ombaka yatugamba nti ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir. Kati kankikufunuliremu nga tonnafa. Ekyengera kya Ramadani bakyebaza batya? Bw'atyo bwe yasomesa omusomesa w'ensi eno sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti ya baghi alkhairi, owange gwe omukozi w'ebirungi, nga kyokola kirungi, ng'okusaddaaka ng'okusaala esswala eza sunna, ng'okuyisa obulungi abakadde, nga okuyamba abeetaavu. Aqbil, yongeramu amaanyi. Waya baghi sharri, ate gwe omusazi w'ebirevu, kavulugira, gwe kavulugira, omusazi w'ebirevu, omusomi w'amawuledi, omusomi wa Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'ani. Sebo gosoma Bayibuli, Qur'ani temala. Allah yatuseera, yatuwa ekitabo ekitamala, tulina okwongerezako Bebulaniya. Ani yayibagamba ebintu ebyo? Waya baghi sharr, ate gwe kavulugira, kabira, omuli wa riba, omukweyesa, omusazi w'ebirevu. Ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aqsir, aqsir, aqsir. Stop there. Tauba, gattawo tauba. Kyangu nnyo nga tonnafa n'osaba Allah n'akusonyiwa, gwe genza okola emputtu. Ebyengera bya Allah byakwebaza. Ekyengera kya Ramadani bakyebaza batya? Ng'omusomesa waffe bwe yasomesa, yatugamba atya? Ya baghi alkhairi aqbil
owange gwe omukozi w'ebirungi yongeramu amaanyi toyawukana na talawuya nkwegayiridde ayyama maadudaati ate ono ayita meka nga tebalangira nti enkya yidi etalawuya emenya naye gwe tojjukira amazambi gugooyina toyagala geetikkulako musoma ejjuzo 2 gumiikiriza kaseera katini Allah agenda n'atugezesa nze ntula yetusalire talawuya nga mulimu n'abasajja abakadde naye nga ate omuvubuka tagisobola olabe obunafu bw'emitima nsaba Allah bututaase Ramadhani yayingirawo tukole tutya twebaza ekyengero ekyo bakyebaza batya ya baghil khair owange omukozi w'obulungi bulijjo osoma Qur'ani aqbil yongeramu amaanyi wa ya baghi shar bulijjo olya riba aqsir kite vulugu mute ebigambo bya leero bibulamu ebigambo by'abamanyi basatu era bye ngenda okuwa insha Allah nkusiibule baseeka ndaba bangi ekale barakallahu fiikum omumanyi asooka ayitibwa Ibn Taymiyyah yatugamba ati okusinzira kavuyo koolaba wulira ebigambo bino yatugamba nti fa inna nnasa ka asrabil qita majbuluna ala shabihi ba'dihim ba'da asomesezza amaze munnange bitusaana basibi ba leero ne mu Ramadhani osaliramu ebirevu tosobola gondera amateeka ga Allah yakutonda ne mu Ramadhani obiramu bannabida amujja bawulira naddala ekiro kya 27 so bateekamu ne bidaati duwa z'abafu duwa yagundi semani nakati ne mu Ramadhani siri agamba nti vulugu Ramadhani bwagwako tumukole naye waliwo ekintu ekiraba nga tekyo kireekaana nnyo ne mu Ramadhani mukoleramu bidaati mmwe ya baghi lkhayri aqbil hadithi bakwatako wa ya baghi sharri aqsir hadithi bakwatako ekyengero kya Allah temusobola kukyebaza قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الناس كأسرى بالقطى مجبولون على شبه بعضهم بعضا yatuga nti abantu abatawa bwino kitiibwa benkola yabwe yeeyo ka asrabil qita balinga byana byambaata majibuluna ala shabihi ba'dihim ba'da baba fayo kola nga bannabwe bwe bakola nga banne bwe bakola naye bwakola n'omuze gw'ebimemeya nago gwakomyewo otundu y'abasaaze nga bazze mu muzikiti kusaala naye nga basaaze enviiri ezitenkanankana ate nga kiriko enjigiriza y'obusiraamu naha rasulullahi anil qazahi ombaka yabigaana n'atuwa oda yatugamba nti man a'taahu Allahu sha'ara Allah gwaba waddenga enviiri falyukrim aziwe ekitiibwa baziwa batya ekitiibwa enviiri Allah ziyateeka ku muntu zirimu ebika bingi nkakasa otandiso ziraba bwe ziba za ku mutwe yatugamba nti falyahluqa kullah azisaleko zonna au liyatruku kullah oba azireke zonna ya hadithi netegeeza ki either ozisala oba nenga si bimemeya singa otegera obukugu Allah byakozesa nga tonda enviiri ezo twalizemu gakola tokola fashion bakola batya basala bati wano nalekawo lwakyayagala omutwe gumu guwerewo Allah yali asobola ogutonda bwe guti naye guleke nga bwe yagutonda tosala fashion bumanya nti nja kufa ekyengero kya Ramadhani banne tukyebaze awali vulugu tugattewo tawuba tekiba kyawuvunaanyizibwa okugattawo emputtu kubanga tomanyi buwangaazi bwo kisoboka okuba ngeno ya Ramadhani gy'osigazza mu nsi nga toyinaayo ndala
bannange Allah bw'atakusonyiwa nsaba Allah kitutaase bannange Allah atusonyiwe. Kati wulira enviiri Allah ziyassa ku muntu ez'oku mutwe zeezo oba okalakata kumalako oba otoolako obutoozi neesalira ku stage emu tossaamu ga fashion Allah tagaagala. Gayina buzibu ki? La yus'al amma yaf'al. Ye amanyi lwaki tagaagala, ye Allah tagaagala, tossaamu fashion. Zisale ku level emu lwampaka. Fa inna nnasa ka asrabil qita. Singa obuuza abasaaze bajjawa bwino abakkiriza okusala ebimemeya anti baalaba bannaabwe basala ate naye muvubuka bambi naye n'asala munnange yenkola. Wulira Ibn Taymiyyah gye yali alaga nti si yabuvunaanyizibwa teyalisuubiddwa musiibi yenna. Omusiibi akola atya? Akolanga Allah bwe yagamba mu sura gye bayita Nazi'ati. Allah waffe yatugamba nti wa amma man khafa maqama rabbi, buli yenna aliraliikira olunaku lwalisinkana Allah wa naha nafsa anil hawa, n'aziyiza omutima gwe ku ebyo bye gwagala. Omutima gwagala nnyo okukolanga banno bwe nga bwe bakola, naye ye omugezi akimanyi nti nja kufa nsisinkane Allah ambuuze ku kano nakali, takolanga bantu we bakola wabula akolanga Allah bw'ayagala. Sijja kunyuma ndekeyo ndinyumira mu kabbuli. Enviiri ez'oku mutwe ge mateeka. Okumanya eddiini yaffe yakuwa kitiibwa mu buli kamu. Kati wulira, waliwo enviiri ezimera mu mpale. Abarabu baziyita al-aana. Mu Luganda sisobola kyogera ku muzindaalo naye nakitegeerako nti oluzungu teruwemula. Nembuuza abamanyi oluzungu banga nti baziyita cubic air. Kale kansubire nti ozitegedde ziriko bwino. Man a'taahu Allahu sha'ran falyukrim. Ez'omu mpale tuziwa tutya ekitiibwa. Mu hadithi emu Imam Muslim yagifulumya yava ku mama waffe Aisha, ombaka yagamba nti ashrun min alfitra, ebintu 10 bya mu bubumbwa. Kati mu hadithi eyo ombaka n'atutendeka enviiri yayogera mu hadithi emu enviiri za bika 3. Yatandikira ku nviiri ki? Yaga nti ifa'u lihya, ekirevu kyakuleka. Amaze oba oli seeka oba oli musiraamu mupya, ensi gy'oliko ya Allah, nkole ntya? Ow'ekitiibwa omusomesa waffe gwe wakkiriza yagamba nti ifa'u lihya, ekirevu kyakuleka. Al-ifa'u bimaana tarki, nekitegeeza ki? Tokalakata ate tokendeezaako. Nkole ntya? Kireke. Nganye pozi nga tofe. Yaga nti waqassu shawaribi, ate amasulubu ga kukendeeza. Wa halqul aana, ate eby'omu mpale bya kalakata. Bannange Allah yatuwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebitwali bitegedde tuti esansi twali mujjeewa. Kubanga nange singa si bwino eby'omu mpala watalabika. Nze nabadde ndekayo ekibira ate mu face ninkalakata nga bapita tebaliiwo. Naye munnange ate ebiri mu face byo byakuleka, ate eby'omu mpale kalakata. Era nze ntuli abasaaza abasala ebirevu nenfunamu ekirowoozo nti ayinza okuba yabiwanyisa ssebo ng'ekibira ekiri eri akalakata bya mu feesi. Kati naawe oli nabbi tomatira bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu hadithi muttafaqun alayhi ombaka yatubuuza nti ala ta'manuni wa ana aminu man fi samaa, mwete mumatira ate nga ali mu ggulu yammatira, mwete munneesiga. Ala ta'manuni wa ana aminu man fi samaa, mwete munneesiga nga ataali mu ggulu, ataali waggulu ye yanneesiga. Yatini khabaru samaa sabahan wa masaa, teri kusirana kusingakaawo okeera enkya ng'ebyomubaka Muhammad tobimatira. Nebaza Allah akkiriza ne twogerako n'abasiibi ku bika by'enviiri 3 ez'oku mutwe. Either zisale zonna oba zireke zonna, toddayo okusala ebimemeya.
ez'omu mpale kukalakata sikuleka ate sikukendeeza atokendeeza kalakata gwe kalakata eby'omu mpale kalakata tewali abiraba Allah tebamuwabula yayagala obikalakate tabyagalayo mpozi nazino enviiri mbaka azogerako era mu hadithi eyo yaga nti wanatfil ibiti ate eby'omu nkwawa byakongola obudde bwaweddeyo kati kambavulira ekya Ibn Taymiyyah onzikiriza ekya Ibn Taymiyyah kyokka ate kyetagisa gaziya tulikiraba olulala baseka bali Sheikh Saziri wali seka seganga nze kanshibayo mu Lwarabu kuba solano kikwata nze kyanyumira nnyo nekikwatirawo yagamba nti fa inna nnasa ka asrabil qita majbuluna ala shabihi ba'dihim ba'da okusinzira ku budde naye ekya Ibn Taymiyyah era ekirala nakyo ngenda kikongula Lwarabu baseka bajja kivundula mu kitabu ekiyitibwa al ikhtiyarat al fiqhiyya Ibn Taymiyyah yagamba nti yahrumu halqu lihya ate Ibn Taymiyyah gundi Nawawi Imam Nawawi mu kitabu ekiyitibwa Rawdatu Talibin yatugamba atya yatugamba nti faman qarafa kabiratan omuntu namala akola ezambi eddene wala wahidan kaliberimu bweriti ka halqi lihya ng'okusala ebirevu wa isbali thiyabi oba okkweyesa engoye fasaqa abafuuse mwononefu wasaqata adalatu wasaqatat adalatu era batakyali muntu wabuvunaanyizibwa ekyengera kya Ramadan okufaanagana n'ebyengera ebirala kyetaagisa okwebaza bakyebaza batya ya baghi lkhayr aqbil wa ya baghi lshar aqsir subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk